Ababaka akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti aka PAC basibye ku ddwaliro ly'abakyala ery'ekikugu e Mulago nga banoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi ku ddwaliro lino. Bano basoose kulaga kunyolwa ku nsimbi entono eddwaliro lino ze liweereza mu nsawo y'eggwanga bw'ogeraageranya n'ensimbi eziggyibwa ku balwadde mu ddwaliro lino. Kigambibwa nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 bano baakungaanya obuwumbi 6 mu obukadde 99 ababaka kye batamatidde. And allocate you 10 billion. And those things go platinum, where? And when I come here, women come here and test for these diseases. Abaddukanya eddwaliro lino nga bakulembeddwamu Dr. Evelyn Nabunya bategeezza nti abalwadde bangi be bakolako tebasasula nga mu mwaka gumu basonyiwa abalwadde ensimbi ezisoba mu buwumbi 4 kuba baweerezebwa okuva mu malwaliro amalala ga gavumenti. All patients are billed, but not all patients who are billed pay. We are discussing about people who are paying, but we are dealing with people who are coming from Kawempe and other areas who are waived off. That money which is waived off, I think it is you have not recognized that money which is waived off. It is too much. Kyokka ababaka nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Muhammad Muwanga Kivumbi balaze okutola omuwendo gw'abaana bafiira mu ddwaliro lino oguli waggulu nga mu mwaka gumu 2021 be bafudde. I want to ask how many you received, how many died, and I have these numbers. And some of these numbers are alarming. Kino Dr. Nabunya kitadde ku baana batuusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo ddala nti kuba abasinga okufa tebazaalibwa mu ddwaliro lino. Our statistics are a little skewed. So all the very sick babies are brought here. Many of them come with birth asphyxia, come with sepsis because they've come with it, and also during transportation. However, our babies who are born here, really sepsis has not been. You see. Kyokka ekitabudde akakiiko kano kwe kuzuula nti ebyuma ebingi ebyambiyambi ku baana abazaalibwa nga banafu tebikola so nga byagulwa buwanana. Central sterilization unit. I will tell you colleagues why I have issues there. Central sterilization unit. Ku bitanda bya ICU 12 bisatu byokka byebikola wabula akulira ebyensimbi mu ddwaliro lino Lucas Birungi ajja ababaka mu mbeera bw'aganya okuddamu ebibuuzo ku nsaasaanya bwe batyo ne bamukwasa poliisi egende enoonyereze. Can I direct one MP, one CID to go and get that information with one of your officers? Fred Kajubi yakusakidde eggwire ino ku Rabukedde TV.